Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bw'ono munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704131999 oba 0770719898. Eyabadde asala embalu munnange bw'atyo tetumanyi kyamutuuseeko okukakana nga animolo ya munne agikutuddeko agisudde wali. Era munnange abantu basunguwadde byansusso okukakana nga t'omulambo tegugudde. Ate era munnange embeera nga bweri ey'obonkenke mu Uganda yonna okwetoloola gwe wenna munnange ajje Uganda njagala okimanye ti abantu bajja kulaba ng'omuntu alinawo kasente, era gwe ky'obumanya tiyinza okutwala obulamu bwo kubanga waliwo omugagga ebiwama gwe baakubye amasasi ne bamutwalako obukadde 10. Twena tugenda kuba tubiraba. Naye munnange asala embalu akutuddeko obusajja bw'omuvubuka emayuge. Ekijja abatuuze mu mbeera ne batta abadde amukwatiridde, n'omusazi n'asimattukira bwatono okuttibwa. Byabadde ku kyalo Bomwana B mu ggombolola ey'e Malongo mu disitulikiti ey'e Mayuge. Omuvubuka ayitibwa Peter Mungala wa myaka 17. Munnange ndowooza yabadde atidde akambe. Kati bw'ati munnange yeenyeenyezza akambe ak'obwogi ennyo obuyitirivu ne kamulyebula. Obusajja munnange ne bugwa wali. Kali akambe kabeera kasala muganda wange, abasajja bakawagala. Kakati yalabye munnange bagira naye okukakkana nga animolo bagikutuddeko ebyembi munnange neegwa wali. Kakati olwo munnange abatuuze bwe batyo ne batabuka. Batabuse obusungu era ne babumalira ku Moses w'Epukulu eyabadde amuwaniridde, ne bamukuba emiggo egyamutiddebo. Martin Sangula eyabadde asala naye munnange baamukubye mizibu, era poliisi ye yazze mu bwangu n'emutaasa. Okusala embalu mukolo ogukolebwa ab'amasaaba ku baana abalenzi nga babakomola okulaga nti munnange kati basajja kudde. Amyuka ssentebe ow'ekyalo Bamwena B Mubaraka Bwogere yagambye nti obuzibu bwavudde ku bantu okusindika w'Epukulu eyabadde awaniridde gwe basala n'agwa, kugamba abantu babeera awo mu nkola ey'ekyalo. Kandabe bamusaze bwe bityo. Kati munnange tewabeerawo kwegamba ng'egye baprotectingamu ono abeera akutte oba awaniridde. Kakati munnange bwe batyo bwe bamukutteko bwe bakola batya erukukakana nga bamusindise. Animolo n'egenda egwa ewali obwogi erukukakana munnange. Okukakana nga animolo tegudde wali. Slow motion. Kakati ekikolwa ekyo ekyokubeera nti abantu bakuŋŋaanye bwe batyo mu ngeri y'ekyalo bakuba obukule
munnange kyekyakozesezza eyabadde asala ensobi akaso munnange ne kakutulako obusajja bwonna. Muswahili agamba yote animal. Kakati munnange Mungala mutabani wa ssentebe w'ekyalo kino Fred Mudenyi ate ye Wapukulu abadde mutuuze ku kyalo Kawempe Buswere mu ggombolola ey'Ekapyanga Ebugiri Bwogere yagambye nti ssentebe w'ekyalo eyataasizza Sangala n'amuddusa mu kalwaliro ak'oku kyalo okufuna obujjanjabi obusookerwako. Wano poliisi munnange we yayingiriddewo. Kati poliisi nga ekulembeddwamu Andrew Bumba avunaanyizibwa ku kunoonyereza ku buzzi bw'emisango ku poliisi ey'e Mayuge yatuuse n'eggyawo omulambo n'egutwala mu ddwaliro ery'e Mayuge Health Center 4. Wabula munnange omu ku babadde bazina akadodi John Masaaba ono yatugambye nti obuzibu buno okugwawo bangi ku bazina nti babadde banywedde omwenge nga batamidde era bwe bati ne bayimirira kumpi ne gwe basala ne bakoona eyabadde amukutte obuzibu ne bujja. Babadde bamaze dde okubeera nga beenywera akenge kaabwe sala we bazina kiriri muganda wange mu kuzungazunga awo ne bakoona ku yabadde amuwaniridde kukakkana nga agudde mu mbi. Zaakambe akaabadde munnange kaliko obwogi obutagambika. Kirabika omusazi yabadde aleeta bw'ati ng'amaliridde nti kati kansale nabali nabo ne timing nejjira mu kiseera kyekimu. Foosi n'esukka ayizulu kibi nnyo. Kakati munnange ebyo nga bikyali awo nga binkutegeezeza nti obunke nga bukyali bw'amaanyi era okutta wano e Uganda. Amasasi abantu bagaba kuba lwa ssente. Munnange omusuubuzi era nga mugagga ow'amaanyi mu mpigi abatemu ab'emmundu bano bamuteeze ku geeti ye ne bamusindirira amasasi agaamutiddewo ne banyaga obukadde 10 z'abadde annyuse nazo nga ali ne mukyala we mu mmotoka. Isaaka Mugabe wa myaka 38 amanyiddwa nga omugagga MI oba MI General Hardware ebuwama mu disitulikiti ey'Empigi. Abazigu munnange ab'emmundu gwe bateeze ku kikomera kye ne bamukuba amasasi agaamutiddewo nga bakamuggulira we bati geeti. Omugenzi kigambibwa okuba nti yabadde mu mmotoka ekika ekya Toyota Harrier Kawundo namba UBG 420P nga ava ku mulimu ne mukyala we Florence Nakato wa myaka 31 ne muto we yategeerekeseeko erya Nabatuusa atemera mu myaka 17. Ettemu lino lyabaddewo ku ssaawa nga 3:30 ekiro ku Lwokusatu nga kigambibwa nti abatemu abateeze omugagga Mugabe nti babadde 5 nga 4 bakutte emmundu nga bambadde n'obukookolo ku maaso. Okunoonyereza ku poliisi kwalaze nti abatemu bano babadde bagumbye mu kitundu okumala essaawa nga nnamba era abamu ku batuuze baabulidde poliisi nti oluvannyuma lw'amasasi okuvuga abantu bajagadde okudduukirira kyokka nti abamu babalagidde okudda mangu mu nnyumba mudde mangu mu nnyumba gammwe era okusinziira ku masasi agaavuze bwe bati ne babuna emiwabo. Mwannyina w'omugenzi Nabutuusa annyonnyodde nti olwabagulidde geeti abasajja 5 bwe bati ne bayingirirako nga mmotoka ekyatambula
Omu ku batemu n'akuba essasi endabirwamu ey'emmotoka ku ludda olwa deriva n'eyiika endabirwamu olwayise omusajja, omulala n'akuba Mugabe essasi mu nsingo olw'ekyekanga munnange omugenzi yayongedde kulinnya muliro, emmotoka n'etomera loole ekika ekya Fuso gye yabadde alese mu luggya. Awo Fuso munnange nayo n'etomera ennyumba. Kati Nabutuusa yagambye nti mu luteme lwa liiso abatemu bagudde oluggi olw'emabega. Olwo ye ne bamusanga nga agudde mu mitto, ne bamulagira munnange okubawa ensawo ya ssente, kyokka yabadde ng'alina nsawo ntono. Ne bajaaza nga temuli ssente, kwe kumuboggolera abawe ensawo ya ssente oba si kyo naye munnange bamudde. Era munnange kubawa ensawo ennene eyabaddemu ssente eziteeberezebwa okuba nga zabadde mu bukadde 10, era amangu ago ne bakuuliita nayo awatali kudduka, ne bafuluma geeti nga tebadduka, batambula bulungi nnyo. Awo kwe kusanga abantu nga bajagaladde ne bababoggolera badde mu mayumba gaabwe okuggyako nga banoonya kufuna buzibu. Mu mbeera y'ekyekango, Namwandu Nakato naye yagambye nti munnange amasasi olwatandise okuvuga ye n'agwa mu mutto gw'emmotoka. Teyategedde byazzeeko okutuusa nga munnange abatemu bagenze. Oluvannyuma yeesanze nga bba munnange amuguddeko, kwe kumuyita kyokka nga yafudde dda. Nakato yalaze obulago essasi naye we lyamwokeza. Poliisi bw'etyo okuva e Buwama n'Empigi ng'ekulimbiramu DPC w'Empigi Francis Tugumanawe eni yatuuse mu maka g'omugenzi ku ssaawa nga 5 ez'ekiro ne beekebejja ekifo, era baalese n'embwa ezikonga olusu. Kyokka munnange tewali nnyo kyazuuliddwa, era baakebedde ne kamera ez'oku geeti ey'omugagga nga zaabadde zaafa dda. Owulira, zaabadde zaakola ki? Zaabadde zaafa dda. Omulambo gwe ne gutwalibwa mu ddwaliro e Mulago. Kamera zaali zaafa dda newankubadde nga abadde mugagga naye teyasobodde kubeera nga, oba kamera okubeera nti yazigula kituufu, naye okubeera nti zikola ekyo kyo teyakifaako. Oba oli awo zaali badde ziraga.